Abajingirira mu studio. Mugamba akole nnyo bamuweche makindye nawulira nti akiramuza. Manyi bagala nnyo manya we namuza. Era bonna kye balinze naye zinabaga ate bayinza okundipulenge kala moja. Kakati mpuliriza Dombo nga anyumya impunity. Era ye ekirungi ky'okukula nti otuuka noba nga tofaayo. Abantu osobola bagamba kyonna gwe kyolabanga kyekikolebwa ne wanikubadde kimenya mateeka. Mu constitution ya Uganda ebitongole bino bisatu bikolagana naye biri independent of the other. Kubanga mu ssemateeka ne mu constitutionalism eryo kye bayita the doctrine of separation of powers. Era bulijjo mbagamba nti obuzibu bwe tulina mu Uganda nti ekitongole setteeserezo yawambibwa era takyasobola kuweereza bannayuganda. Abampuliriza muze mumanyi era nga mumanya bye mbagamba. Nabagamba nti Anita Amongo ekisooka kati olwaleero tukiriziganyiza ne Dombo akkiriza nti Anita Amongo ali incompetent, ali inept, ali inefficient, ayinamu amaalo ne excitement. Kubanga ekyo kyayogera ekyomuzindaalo just yasudde eri emmandwa gye bayita bwanika ne mwanika n'ayogera ekyabadde kibali ku matima. Yakoze ebintu bibiri ebitakkirizibwa ng'oli mu administeringa parliament. Kubanga gwe omulimu gwo gwa kucreatinga platform ya fairness oludda n'oludda lukole ki luwulizikanye. Kubanga tuli mu kye bayita multi-party dispensation newankubadde ajja as a result of numbers. Singa byali bye NRM bandibadde bamulonderamu NRM muka n'afuuka. Naye bamala omulonda ng'aba NRM ajja mu parliament erina all inclusive kubanga eri all inclusive bonna ne bagreeing kwani alondebwa taba appointed tabeera ki abeera as a result of an election from members of parliament nga tebatunulidde nti NRM. No, they elect them as speaker. They elect them as speaker, not as a denomination. Denomination je bamulonderako ngo NRM ekomeri nga bamulonda ngo mbaka wa parliament. And once she ensues the responsibility of speaker or he, the constitution is clear nti omuntu oyo alina kubeera impartial. N'ekituufu nti wano tewali mateeka twawambibwa abayekera. Kati bwe bawamba bakola bye baagala. Ngenda kozesa olulimi lwakozesa nti Museveni yakalambira, mwami Museveni yakalambira ku nsonga ze yakalambirako ng'eziriwa zaatakalambiddeeko. Yakalambira ku privatization. Bwakalambira ku privatization ne batunda Uganda Airline ne badefunctinga Uganda Railway nga bagidefunctinga ye Enos Tumusiime. Njagala muwulirize mannya genjogera. To the latter n'ebyuma oluguudo we luyita ne balulya. Era mugiraba olusinga eyita mu ttaka kukalambira ne bakalambira ne batwala Shimon Demonstration School lyali ssomero mu kibuga nga kibuga kiteeketeeke. Olwaliro Shimon Demonstration School Kingdom offices za muyindi ate gavumenti ye mugulako naye nga yatugamba nti bagenda kuteeka hoteli gali kwoleka. Yoyo mwami Museveni kino ekikayanya abantu kyemufudde tribal gwe ng'okifuula tribal kuba wawandise ebbaluwa ng'ogamba ai mu bye wawandise. Era nze bye njagala okusooka okwanukula lwaki abantu bavuddeyo kayana kubanga buno bulyake bubbi. Rationalization ffenna tugikiriziganyako okuba nti tewali duplication of jobs. After all ab'okifying offices zino tibabeera Baganda, tibaba Basoga, baba bava mu nnyumba emu. Era tosobola kwogera ku busosoze kubanga mu ministry abantu lwaki bakaaba wakera ku macha n'oleeta Pineti. Bw'oleeta Pineti n'ogamba yagenda okutambuza emmwanyi, Pineti yalina lubowa tamanyiddwa, tebamanyi oba mukazi oba musajja. Era bannasayansi bali abapepetta ebyomunda bagamba nti Pineti ye mwami Museveni. Kyova olaba akalambidde. Kakati nga UCDA lipooti gye yakola tekkaanya na byakuwa emmwanyi ne konsensasi y'abantu bonna abalimi kubanga omulimi n'omulimuli tebakkaanya abalimi ebintu byabwe. First of all bali bagala bateekako license kubanga babikoze ewaffe ebusoga ebitikajjo bitundira ku kipamiti. Pamiti olina kuba NRM obanga oli mmoka wa parliament okuba nayo abantu okusobola okuaccessinga ebikajjo. Kati ebikajjo byava ku mitwalo 25 biri ku mitwalo 5 tani mubikoze abantu. Kakati toinawo performing de walala mu ministry gyotwala ebintu bye mutalima ewammwe. Waliyo Bright Lwabirama, waliyo tumwebaze
ulira amanya agotali ga busosoze waliyo meja chomusima bebali mu ministry ebyobulimi joyagala okuwa directions zigende emwanyi zino zigende mu bantu bo bapineti kubanga kasito bitwala mu political headship kitegeeza ogenda kulagira eri mu authority bali answerable not to the executive, to parliament kubanga there are roles where you have to be answerable. Bakugamba nti the practice in Brazil, in Abyssinia, in Tanzania, in Kenya, bonna bayina these agencies kubanga bano webajja bagamba NRM bagamba nga NRM etandise ebintu bino from the blue a benchmarking kubali successful a benchmarking nga bagambe nti bagende London ekintu kyonna wane bisinga tewali president ekolebwa mpya mu demokrasi ya wansi bibaddewo era ze sente zebawa ababaka ba parliament n'abakulembeza abalala ne ba technical people za oversight so litakusigira nga kifaananyi kugamba nti balina event they have invented any new wheel. No, they are simply picking cut and paste era kyovola bebimu balemerero bikola sagala kuva ku mulamwa emwanyi before fenna nze si ye yansomesa no nekitange emwanyi yamusomesa jajjange yamusomesereza ku mwanyi. Okay? Emwanyi okuba nti gwotunulira lwaki olina okufaayo ennyo nga bagitwala nti n'omuntu atwala Parliament ya Uganda tamanyi sente mmeka mwanyi zewa Uganda okusobola okuba n'omusala gwafuna okusobola okuba ng'asobola n'okubba nabbanga bw'ali mu kubba kati ensi Anita Amongo tamanyi kuba yagamba ye talivinga ku mwanyi talivinga kuki ku mwanyi naye nga atalivinga ku mwanyi because sente za government zekozesa ziba out of the revenues emwanyi leta over 1 billion and the effort eri kubalimi oli mukuja UCDA ngogamba nti emisala gyembawa minene no reduce the salaries and have personnel abali willing okugwamu egyo emisala kubanga public consensus egambe ekitongole kikole kisigalewo. Ekyokubiri tosobola kwogera ku ekyo ng'olina by'ozookola olwaleero gye Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu yaabwe bali mu buswavu tulina ba RDCs bana buli district bazimenyamenyamu ziri 100 Lwabwogo gwe yakwasa emwanyi Lwabwogo budget ya Uganda yamuwa $10 million okugenda onoonya akatale ka emwanyi mu nsi yonna. Ampuliriza Lwabwogo ye yawasa omwana wa Yoweri Kaguta Museveni ayogera ku mawanga. Okay? Emwanyi azina yani ye Lwabwogo namuwa obuwumbi 4 $1 million 10 zenjogera kampuliriza ze obuwe buwumbi 37 obuwebwa Lwabwogo nti addukanye emwanyi. Lwabwogo ono ate mukodomi gwe yawa enkoko gwe yawa enkoko Muhoozi Kainerugaba amuwandiikako n'akugamba nti nkulabye taata Yoweri Kaguta Museveni oyimiridde ne Lwabwogo omubbiru ku ngwe nkugwanga balibye balimalawo ate ng'owange Mawanda ow'ebushenyi ye ali mukomera. Wulira emboozi ey'abafuga eggwanga n'obusosozi obugirimu. Ebyo byenjogera si byange kyekinyiza bannayuganda nti okatinga costinga mutabani wo eyawasa muwala wo ye yafuna qualification na mu State House. Mu State House President Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi yakinyonnyodde sagala kugenda nnyo mu byenda kubeera ojja kunyiiga genda mu prisons omwogezi ye Mwine agatwala ye byabashaija genda mu magye Commander in Chief ye Yoweri agatwala ye Muhoozi yogera ejensi gy'oyagala Nema ye Mugisha yogera ejensi gy'oyagala National Water and Sewage Corporation muwulidde ng'ayogera ku makolero ne Museveni abadde tested buli kyagambye bannayuganda tekikoze kubanga y'omu gwe bakkiririzaamu from the time he came n'abantu sente ne bazimuwa. Population eyaliwo si yeriwo olwaleero. The population you found was 5 million nakati mwe temumanyi tuli bameka kubanga bwe mwagenda okubala mwalemwa
nakati bamanyi tuli baki tuli bameka Dechi ya dechi speaker ino kubako n'oludda anti kati ye obwenkanya mu parliament ye impunity kyekentandikideko nti amateeka ga Uganda gogera ku the doctrine because constitution ya Uganda yakolebwa etya eno gye tuliko ey'abana abagenda ne bawamba ne batta abantu eri etya recalling our history nga tujjukira ebyafaayo, that's the preamble, nga tujjukira ebyafaayo ebyobutemu ebyobutawuliziganya tulina okugenda mu nkola ya demokrasiya era nakyemalira yamala ebbanga ng'awulisa abannayuganda nga ku posita ye kubako democracy kaze zimu ku nsonga ezimuleeta. What is democracy? The doctrine of separation of powers. The doctrine of separation of powers, legislature, parliament erina okuyisa ebintu ng'echeckinga the executive. Ekyo nkisomesezza wano ebbanga lyonna setaga kukiddamu ne kooti kati kooti mpambe legislature mpambe era nemba wa example nti twaddayo mu Kongo amagye ga Uganda gagende Kongo nga tegalina lukusa paka leero olw'obunafu bwakulembera kubanga akozesebwa nga stooge. The institution of parliament kati ekozesebwa nga puppet stooge ya nakyemalira era tekibufuula obwa nakyemalira kubanga bawamba state institutions. Nina akalala kenjagalo nzigire Waiswa. Akantu Honorable Dombo kagambye nti ekitongole kino kimusimbirako Nakakongo nti tekivaawo. President Museveni ye yakireeta. Kati lwakubanga tuyina ekyo nkugambye ekyo nkisomesezza. Museveni tayiventinga ngayo kintu kipya okujjako okwonona by'abakopye walala n'abiteekawo mu bukyamu. Kuba ye is a micromaniac. Sirino mu kuvuma ndi mu kudescribinga bukozi nti buli kintu it's about him. Chovola bane baluwa yabade egocentric ng'akuba ekifuba nti nze. That's not how government works. Those are supposed to be policies driven through institutions, not individuals. Nkugambye nti choga ne Brazil yakitekayo. Neche Brazil yakireta. Echa Abyssinia yakitekayo. Eche Tanzania yakitekayo. Ye alino nabononyi wano waliwo cooperative societies. Lindako. Ojja kujja manyi nti bikuluma bikwocha kuwulira. Ye yakusindise nze sijja okuga nti siyogere ye yakusindise. Abadde ayogedde ku nsonga ebadde very important gy'abadde atunuza mu bannayuganda ku the administration of parliament. Tujogeddeko ebbanga lyonna nti Anita Amongo yavuddeyo n'agamba nti do we have the numbers, n'amala n'agamba nti make sure those baganda ekyokugamba make sure those baganda yabadde abashuwalinga ki nti they win ng'ate amaze okubuuza gwabuuza yaani yobuwa amaze obuuza obuwa namba tuziina oli n'amukakasa namugamba nti tuzirina bali 7 tuli 182 namugamba make sure those baganda ntubakuba kubanga mukama wa mulagidde parliament ewambibwe nga bwe yawambibwa ne bamenya nambozi omugongo ate ono parliament okuwambibwa nono yenyini yali ayise mu mbeera ya parliament ng'ewambiddwa. Bino byagamba nti Museveni yagamba nti parliament ngisaanyawo ku Ken Luchamzi yali mutuufu golf course ya Janet takabe bali mu deal weyo hati zeze Waiswa nkubulidde kakati nga kiri already kikyamu ekyokubiri nga lutobazi. Lwaki bo batandika buli kintu nga kibaddewo ne batatandika kipya from far kulaakulanya ekyalo kakati ye kyagamba ono nti mu administration of parliament okwekubira kulina okubeerawo kubanga ye system gye baleeta nakyo kikyamu nnyo ddala era toyinza kukikubira mu kifuba. Yagambye nti n'empuuga naye omwamuleeta teyali. Mpuuga is supposed to lead the opposition against the existing government in parliament. Kubanga era nali ne Dombono ne musomesa ennunda ya Uganda kubanga yomu kubali bagenda nga balimba bana Uganda tate Bobi Wine bamulonda kuba president ate nalonda leader of opposition nga Dombo gwabali ali mu parliament emyaka 2 nawe oleta kuba obulimba n'obugamba abantu president bamulonda nga president mu Uganda kikyategeeza nti ono tiyali Newton naye anti nzija kuba yetabyawulanga mu Uganda president bamulonda nga president era bataweza bitundu 5 mu 51 plus tasobola kufuuka ki president ng'omuntu
aba running for presidency aba an individual chovola bosoka n'omutikinga yekka then nomala nokola ki enkola gyayogerako ng'eyebungereza ya parliamentary democracy nti balonda ababaka ba parliament ne badetermining ani anaabeera omukulembeze waabwe oba ntegedde bulungi kakati wano parliament tugironda yokka era lwaki parliament ba framers ba constitution basalawo erondebwe yokka okwongera okusiba ennatti mu demokrasiya ey'okulaba nti parliament ebeera independent nti naawe omubaka wa parliament bakulonze ku jjuuyo obuta interfusinga the executive and the legislature. That was constitution. Yendowooza yaba framing constitution si kuwambibwa nga Dombo bwali wano bwali mti musanyufu nnyo obusosoze obuteereddwa ku Buganda kubanga nze ndi ku kya General Museveni kyeyayogedde nti already va ku ekyo kyokka yayise muwanga kivumbi nti mutujju kubanga musiraamu yayise muwanga kivumbi nti mutujju kubanga musiraamu already olaba mind y'omuntu nti ne mu discussion already yali biased you a terrorist. He called him a terrorist. Era tetusobola kujja wano ne tugamba gwe kankubulire mu 2010 Gordon Brown ono abadde aleta Bungereza mu 2010 Gordon Brown abali ebungereza bajja kundoza kuntangazaamu yali forced to resign and come off the campaign. Prime Minister, one of the strongest they have had after Tony Blair, Gordon Brown ne Boris. Nenjogera ku Gordon Brown bwe mazi jukira bulungi omanye kyamugisa mu office yayita omulonzi bigoted ng'aliseka kaki akazindaala atula mu motoka. He resigned. Mubagunyufu Badombo tebandi wolereza bandigambye nti kino kyatukutte kyatulidde naye agambye nti parliament esalama geze gye ko obuzindaalo kuba bibamu n'okweweeweeta by'ababumaali mpindi abo beweeweeta mu parliament bigambo byawe NRM nti tugyewo obuzindaalo ensega n'okulaba bali be twasindika okututeeseza beweeweete ne speaker ayogere byayogera. Obuvunaanyizibwa bw'Abannayuganda obubaka obusigire yanga nti gendo yogerere Bannayuganda, gendo yogerere abo abatalina ddoboozi awatali kutiitirira muntu yenna. Obwo twabwewa era tubutambuza alhamdulillah awatali kutya muntu yenna kubanga nakyemalira acreatinga platform ey'okutiisa bannansi ate abayivu bo batya nnyo kubanga bo they have always what to lose. Babaita ba middle class ba middle class baba oluusi baloza ku bulamu obulungi ne budde emabega ne buddirira. They can only use their offices to negotiate jobs for their children. Kakati abo tebasobola kwanganga challenges. Era General Museveni lumu yali akola speech n'agamba nti eriyo ekizibu kyayina nti ayina ba street men bayitirivu, people who are jobless nenga bafuse basajja bakulu bali myaka 45 nenga yatta emyaka gyabwe n'aba referring to as street men. Kati fe generation yaffe erwana obutaba na baana nga ba street men. So njagala kulamusa bonna bonna abatuwuliriza n'okusaasira abo bonna abali malwaliro abalemeddwa paka kati okufuna obujjanjabi. Eddwaliro ly'Emulago liwezezza emyaka ndoza kati 10 nga gavumenti y'abannakyemalira enegezaako okukola renovation, naye bwe baali bayisa renovation plan baalaba nga kyali kijja kuba kizibu. It will be disaster okuliggala. Kakati bwe baali bagezaako okulaba bwe banaaba bakikola ye Kiruddu ne Kawempe, naye ekyennaku mu facilities ezirimu omu nga casualty emergency abantu batuukira paka leero balemeddwa okufuna 20 billion obuwumbi 2 okukolera wali abantu we batuukira. Bw'otuukira wali ne wobaani you've go through that very 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 bad circumstances. 20 billion ekyo kikulaga abantu abatukulembera nti basigalamu enkola y'ekiyekera, naye
bannayuganda mbeere bagumu mbeere bavumu fatanyayo. Okay. Bagiyita Parliamentary 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mukulu Dombo, twagala tuyingire munda mu sseteeserezo n'ebigenda maaso mu Parliament. Ensonga ezigenda maaso mu Parliament, Mukulu Dombo, obadde ozigoberera? Sebongezaako ezimu okubigoberera, bwe banaabeerawo byesimanyi ojja kumbuuza kubanga naliyo okumala emyaka 2. Kale ebisinga mbitegeera. Okay. Tulabyewo okusika omuguwa wakati w'ababaka abamu na ddala abava mu Buganda ku nsonga z'ebbago lino ery'emmwanyi eritembeetebwa. Era tulabye ne General Yoweri Kaguta Museveni ng'akangudde ku ddoboozi ng'agamba nti bino byonna ebikolebwa ebitongole ebiraajanirwa ye yabitandika. Abamu bagamba luno lukwe lwakusaanyaawo balima mmwanyi. Tandikirawo Dombo. Sebo njagala kwebaza naye kansooke nnuŋŋamye muto wange ono mwami Mufumbiro yalowooza nti gano amalwaliro amalala gazimbibwa kubanga Mulago yali eterezebwa. Nedda, tulina sisitimu gye bayita rifaaro. Kakati Mulago si ddwaliro eritandikibwako newankubadde nga balwadde bangi bakola ensobi ng'alwadde omusujja n'addukira e Mulago si bwe kiteekeddwa okubeera. Amalwaliro gaffe buli muntu gy'aviira ku kyalo nkola ya gavumenti nti wateekeddwa okubeerawo health center 3 buli kyalo. Buli kyalo gy'oviira mu Gombolola wateekwa okubeerawo health center 3. Baali bagezezaako ebimu okuteekayo health center 2 naye kubanga health center 2 ebeeramu muzaalisa naddala okuyamba bamaama ababa bagenze mu leba ng'ate eddwaliro liri wala. Naye eddwaliro eribeeramu dokita atandikirwako ne theatre yandibadde health center 3 ng'eddwaliro eryo lisookerwako omuntu wabanga alwadde ng'asobola okeberawo omusujja mubeeramu laboratory n'ebyo byeteekeddwa okubeerako. Kati ku rifaaro system ekulifaaringa nti bwe babanga health center 3 eremereddwa oba ogenda mu health center 4. Yes. Bw'obanga health center 4 eremereddwa ng'ogenda mu district hospital webanga gyeri. Bwebanga eremereddwa tulina regional referral hospitals. Buli regioni byonna byogera gye biri Dombo. Gyebiri mbulira region etalina regional referral hospital. Era omwami ono nze kinsanyusizza kugamba nti abalwadde abali eyo abali mu malwaliro newankubadde temulaba kufuna bujjanjabi. Njagala kubeebaza Bannayuganda titagambye nti abalwadde abatwalidde awaka naye agambye nti abali mu malwaliro njagala mugendenga mu malwaliro ne bw'obanga obujjanjabi obumu tebuliiyo naye ng'omusawo akulagira ekyokola gyali eyo ye development gye tugenda okubanga tuzimba. Kale ekyakugambye nti Bannayuganda si balwadde ba mitwe abayinza okugaa nti kanva awaka ngende mu ddwaliro etali ddagala oba eteri musawo era n'abeerawo ng'atudde era ekituzaayo omuntu n'ekimutwalayo ekitegeeza nti eba eriyo ekimusikiriza okugendayo. Naye olumu baba tebaagala kubyogerera. Wano juzi bwe twali mu covid Honorable Ssemujjunganda Ibrahim yawakana ne banna opposition ne bamunenya nako ne bamugamba lwaki okyogedde okugamba nti maama we awonedde Mulago afunye obujjanjabi ng'abantu balemerera okujjanjaba abantu baabwe. Kale njagala kwebaza Honorable Ssemujjunganda ng'omwami omuyisiraamu ate ayogera amazima newankubadde banno bye baayagala oleme kwogera yavaawo n'abyogera. Kale abalwadde abali eyo mbakubiriza ng'ekubiriza n'ababaka baffe ba Parliament mufeeyo nga muli mu Parliament okwogerera abantu bammwe be mukiikirira. Honorable Dombo, ninako enjagalo nzigireyo ku nsonga eyo yennyini. Yes sebo. Mukulu Waiswa agambye nti obuwumbi 20 bwabula okutereeza watuukirwa abantu. Kakati gavumenti sente zagibula ezitereezaawo. Gavumenti kisinziira weebeesazeewo okusa sente. Kubanga Mufumbiro akimanyi nti ibo ng'abaanuupu
tulina ensimbi ze tufuna obuwumbi 30 ze tugabana ffe ng'ab'ebibiina. Kati gavumenti eyinza okusalawo sente neziwa NRM newa n'enuupu nabo tebazisayininga tebazifuna mugabana za ddwaliro. Kakati tufuna zigabana za gavumenti. Kakati z'eddwaliro zibuuza ababaka ba palamenti kubanga bwe bazigabaza enjogerera zino ezaffe ze tufuna ng'ebibiina. Kati gavumenti bwefuna sente teri gavumenti efuna sente zonna zeyagala okukozesa era ng'omuntu awaka bw'abeera. Kati omala kufuna sente eno olyoka otandika okutematema n'osalawo biki by'onookola. Olumu gavumenti efuna sente mu kifo ky'okola eddwaliro negamba naye tulina ababaka abalwadde ate obusobozi buno tetubulina. N'osalawo n'ogamba nti gambateeke ku nnyonyi ntaase obulamu bwabwe naye nga na wano tukyakolawo. Era ndowooza obadde owulira ababaka abalwala ne babatwala ebweru okubajjanjaba. Twalina sipiika bamutwala bamujjanjabe ala n'agera era yasigalayo. Tulina munnaffe n'ambuuze empuwe mukono bakusomera obuwumbi bwe gavumenti bwe yamussaako emujjanjaba abone asobola okukomawo okujjanjaba n'okuweereza abantu babe mukono ne bannayuganda. Muto wange Segirinnya gy'abadde kakati nze mbasaba abantu bwe banaabanga bateredde nga bamaze okuwona ebyo gye babadde bajje mu palamenti bwe baba bateesanga ensimbi bazigabanya kubanga nze naliyooko naye nga siriiyo basalewowa bwe baagala okuziteeka naye ekyo si kyekyetuleese. Sooka okwatemu katono tusooke tukimulungule. Waiswa kikyo oyagala okumulungula? Amanyi ntunuulira ddombo wano nengamba Katonda bwantuusanga kwegya emyaka sibanga nga ddombo anzijululanga kubanga eriyo byoyogera. Alhamdulillah nakuwuliriza. Manyi nti eno program bakuyisenga spoiler bakusindise ng'omu ku bavumu abayinza okujja mwaŋŋanga amazima era nja kuwa obudde nga bwe nkuwuliriza bwe nkuddamu. Kakati nze siri ku level esiruwaza bannayuganda ate ndi muyivu ekimala ekisobola okwawula amalwaliro ne kiriniki oba ne health center. I can differentiate between a clinic and a hospital. Hospitals in Uganda, in the whole country in Uganda, ezazimbibwa mu myaka gy'aba Idi Amin Dada tetuddangamu kugafuna. I can name them. You have Mulago Hospital that was completed by them, started by the colonialists as an idea. Naye ng'olina agali hands on. Gombe Hospital, you have Jinja Referral Hospital, you have 22 tuli ku infrastructure development bantu balinawo. Era omuntu bw'alwala ng'afunye ekizibu okujjako bwe multiplyinze era ne bwabadde agamba nti district ezimu eziyina naye akugamba ng'agamba nti bazze eggulu babadde emyaka 4 gali mu kwogerera olwaleero. Ye yali mu parliament myaka 2 n'okuwumula n'awumula kati n'akomawo because they have overstayed. Bye twakkota kati bye tuzzeemu era badde okwogerera ebyo ebibi bye baateekateeka. Tewali malwaliro. Genda e Mulago omuntu alwadde kansa eggulu alina kujja Mulago. Teri cancer hospital from Gulu to here. Teririyo nkubuulira. Teriri uliriza tulina cancer clinic emu nze sizze kulimba bo basobola okulimba ne babasengejja be balimba buli kiseera. Naye Mulago yennyini wali overwhelmed kubanga olinayo ba oncologist abatawera 10 abeera na omusawo omuresho ye alina okulaba abalwadde 5. Ebyuma eby'amasannyalaze ebikalirira biri 3 ate byonna bya grant. Nkugambye ku casualty buli mulwadde yenna afunye accident, afunye ataaka, afunye eki watuukira. Kitegeeza weetaagisibwa nnyo mu by'okujjanjaba. Nkubuulira Katanda bw'oba tolina ssimu tofuna kagaali kutwala mulwadde. Olina kusitekingawo ssimu kuba waliwo obugaali obwo 3. Ate nga n'emmotoka ezibaleetawo eziyambyeko ziba z'ababaka ba palamenti. Because tolina infrastructure ambulance gy'oyinza kukozesa ng'ogyeko eby'enguudo.
so nze sijja wano okunyumiza abantu bu health center butaliimu basawo butaliimu ddwaliro. Priorities zibadde za bulimba. Omanyi bulungi nnyo nti abaana abasoma obusawo abasomye obusawo okugenda okuyambako wonna watali bujjanjabi paka leero balwana 35 billion obuwumbi 3 mumeka kati azze kubalaatira ku nsonga nti NUP efuna sente. NUP si esoosa okufuna sente leero oyogera obuwumbi 3 obuwumbi 3 bwoyogerako NUP efuna obuwumbi 3 mu miliyoni 5 olwaleero bwe basindika auditor general ne boyagala tukikutwaleko tukikubalire NUP mugitwalako sente za bailo buli lunaku amaje ga mukamawo gawamba abantu gaba tegabase gaba tabuwanga bagaba bonyabonyeza gabatemye teme tubatwale malwalira agatali nayo okusikinga better health facility tuba tugenda kusanga obuzibu obalatira ne kunamboze nga mumenya constitution nemwe temukyaswala gwe dombo enzo okuswala ate gwe obaddewo omanyi ne banda bwe bamuwa obutwa kuba byo wayimirirako simanyi oba abikyusa gwe mwenyini wali part and parcel kwabo era yego walidinga mukukayana ku ne banda. They failed to get a hospital yafira mu mukwaya Nsambya ngane IGP atadewo effort kale kihura atuke kusini bakole ekisoboka nga tawali she was an MP kati bali omonsi ya faintingire wabwe minister okumutu sakalwaliro nga n'ennyonyi weegwa terina bagate amabati kizimbe kyonna kijja kuyiika amata abalwadde abali munakoleki bafe generator tewali akugamba nti balina amalwaliro ewaba minister bali omonsi is on record ate newaffe ate ewabe gyavoyo tebalina na luguudo luyinza kutambuza mulwadde kuba nagamba ewaba Dombo tewali emmotoka we can go there even tomorrow with the media motoka teziyitawo 2 ku lutindiro tebalina lutindiro 40 years naye bali wano bazze ku misrepresentinga genda ku Heart Institute genda yona kati ne bwenjogerera kati bwe tutwala bana mawulire ku Cancer Institute abantu bebase ku floor bali ku kolansi kwe bebase kati oyagala nze nzije nsiga omuzigo otwala omuntu wa cancer bebase ku floor atagende mu health center 2 health center 3 nga ne sente zikozewo za grant namboza abafuluma mu parliament aba special forces command nga bamaze okuyingira mu parliament fenna twakiraba abali bategeera obulungi abatali nga badomba basasule kuba bamukomyawo nga masinale namboze ne bamumenya omugongo amajege gamumenya omuki ali mu process of treatment wano ali mu process of what of treatment ne bamuwamba ne bamuteeka mu motoka yaabwe ne bagitomera mu maaso n'emabega omulwadde w'omugongo ne baddamu ne bakosa spinal cord ye teriyo muntu yenyumiriza mu kulwala dombo kyategeeza nti ate sente nyingi ezikozesebwa okujjanjaba abamu ku babaka ekyo kituufu era bulijjo tukyogerako era namboze naye muzijjeewo naye abannayuganda nga obasigira ekifaananyi ekya namboze basigire ekifaananyi ekyammwe bafulayinga ennyonyi omulamuzi Catherine bamugemereire mukadde we it was too late ne Busoga it was too late nenga helicopter ekoze eki etuuse ne okujja eno mu ddwaliro infrastructure so omuntu asobola kujja wano nze naŋŋamba ebyeddwaliro bye mbadde njogerako mbadde mbimanyi bw'oba tosobola ku explaininga nti temufaininga nga 20 billion nga mufaininga sente ez'okuwaayo banafuye NUP erina accountability mwe mufunye sente already mufuna billion nga 25 okumala emyaka nga 10 najje muyina offices baba banja because you are with impunity. You come here and lecture us about impunity. Gwe mwenyine moloka gyotambulirako it is a criminal car. Gwe nga Dombo otambulira ku motoka eringa y'abasirikale eriko ba sharp shooter entebe z'aba sharp shooter eri wabweru wali ayina omusirikale maaso okulaga nti nsi jangu oyo yajogerera atambula n'omusirikale ne ba sharp shooter ku motoka eri private kakati yaffe tubeere tutya era muna Uganda oli tumwogerere tutya nga ye ajogerera ayina omusirikale ne ba sharp shooter ku motoka eri private. Okay. Bagita Parliamentary 10/7/9 ekula eri omuntu obulijjo njagala kuyingira mu parliament naye sebo parliament sikugana kuyingirayo nze njagala okwebaza ku mukama wange ono era mukwano gwange era siri mukwano gwo yagambye nze
twesanga mu studio ne tunyumya naye tetuli bamukwano. Ffenna tuli bana Uganda. Ekisinga obukulu kyejagala nkubuulire era gambye nti bana Uganda abali emulago ku fulo abeebase wansi. Omuntu wavira wakala agenda mu ddwaliro aba alina kyanoonyaayo. Eddwaliro eritali mu bujjanjabi teriyinza kusikiriza abantu abaliyo. Bulumi bwe bubatwalayo tobalatira bantu. Agambye nti okubalatira bawuliriza. Obulumi bwe bubatwalayo mu ddwaliro. No. Obulumi wuliriza. Obulumi njagala mulungamya. Sebo tuze wano obulumi gwe moderator muwadde ekiseera n'ayogera ate no kakati oyagala ngenda mu maaso yogere oba nedda kubanga eno program azemu ya NUP tajja giteka mu bulimba ekitwala abantu sebo nzikiriza bulumi terezero program gye tuzemu NUP program ya radio ngichenjagala okutegeeza nga NUP mulekere yakudda nga program ya radio tegeke hiyo program ya radio kakaro banga program ya radio muwadde ekiseera n'ayogera nandi kusabye nange nkole submission wabanga tayogera tokyagala sebo nja kumulekera program akole nenda tugende masomo sebo neyanziza kakati ekyenjagada bawuliza bategeere program ebanga yaabwe naffe naale mutunonye yaffe tugende masomo program ya radio bagita namwatulira sebo neyanziza kati njagala kubiriza bana Uganda bali eyo emyaka 2 nga Uganda bajigaddewo nga tuli mu COVID tewali yafulumaano ya the president w'eggwanga bana Uganda bawolera mu malwaliro ga Uganda njagala kwebaza abasawo mwongere okuweereza NRM bwe yajja muyinzaano twalina university emu mu myaka 50 university yali emaze yali etendesa abasawo bameka njagala kwebaza NRM omusingi gwe yassaawo nemanya nti ekiseera kigenda kutuuka twagala abasawo awo abadayogerako psychologist mulaga bataliwo NRM netandika mbalala netandika private universities ne public universities za government tutendeka abasawo abokujjanjaba abantu baffe planning bwekolebwa era oba bagala oba boogera ebyo kiri gye bali naye ffe tuteekateeka tulabirira abaliwo kati tuteekateekera abatanazaalibwa nawe abali mu parliament n'ebibiina by'eggwanga nga mwali njagala kumwebaza nti olusoose akkiriza kubanga bulijjo mbadde musosookereza nga mbuuza njogera ku sente zetufuna naye zaafunako naffe netufuna nga takkiriza naye agambye nti bafuna obuwumbi mumeka kakati obuwumbi obwo ate businga waawo ngenda kujja ku luli kubanga kisi kyekindeese mbuulira abantu baffe nti kubanga ffenna tufuna obuwumbi obwo gavumenti naye nga tebagala kukkiriza kubanga eyo si embeera gye tugenderamu eyo debate eri very open accountability eri very open naffe era bulijjo nzija wano lwakuba nti kati mmwe mwakatandika okuwuliriza eno program naye wano kweno program ekyabawuliriza bakiwulira dda si kipya ati ntekanze ejjogera ekyangu banga bakiwuliriza kati afaayo ati nzija akifaako ki obanga bakiwulira dda era nedda oba ye program gyoyagala nga gwe wetaaga kwetegeka okujja tuginyumyeko era nayo giragaani enkya munamwatulira ow'enkya babuuziza nze okuddamu nze mbadde njogera nze siyogera naawe ebitongole ebyo tuddeyo tulabe ebiki bye babadde bakola naddala ekitongole ekitunde ekya Coffee Development Authority babadde bakubiriza n'okugula emmwanyi era ng'ojja kwesanga nti ababaka bangi aba parliament be babadde bazitunda kakati bw'ogenda mu nkola yaffe ya bulijjo ya conflict of interest waliwo abasika omuguwa nga balina kye basikira kubanga balowooza nti bwe twali tuteesa ku kyokugyawo NADIS emirimu bagirekere operation wealth creation ekintu ekyo kyatutuukako si kipya ababaka baali bagaba emmwanyi n'endokwa nga bazikola mu majaani mu ovacado mu mwanyi kubanga n'emmwanyi mu NADIS zaaliyo balwana buzizingirire bwezizingirire okulaba nti emmwanyi ezo tezigibwa mu bitongole ebyo kakati kino kituletedde naffe okwagala okwewuunya
nti amafu nagaliwo wandibanga waliwo ekyenjawulo ekiri emabega eyo. Kakati ekyo kyetaaga kunongereza. Naye mbadde nsoma wano kututya mwami Ofono Opondo ng'ayogera ku mubaka omu eyali muganda wa minisita ng'ate minisita yakulira ekitongole naye ate nga mutowe ya supplying emwanyi. Kakati ababaka olumu olaba balwana naye ng'ebigendererwa byonna tebifaanagana. Kakati tujja ku kino ekyabaddewo wano juzi mu Parliament. Kakati ze kisinga okwenewunyisa n'okusaasira Parliament yaffe what is the word kyenyiza okwesa mu Luganda manyi ne bwankubadde nze lumala mulimu ebigambo by'ekyayiga mulimu ebigambo by'ekyayiga naye Parliament yaffe eserebye nnyo omutindo era yakusaasira mu bitundu ebimu. Juzi twafiire omubaka chairman waffe w'NRM w'Ekaramojja ne tutwala omulambo mu Parliament. Mulambo bagutwala mu Parliament okumuwa tribute kubanga yali aweereza eggwanga lino ng'omubaka okumala emyaka ate gye yava n'afuuka vice chairman waffe w'NRM. Naye natya nnyo ate ne neewuunya nga ndi mu gallery nga ndaba ababaka ba Parliament abalondewanga National Parliament nga bagenda okusaako ebimuli bagendera mu mawanga gaabwe nga bagamba nti abasoga chairman w'abasoga n'asituka n'ateekako ekimuli ne bagamba nti chairman wa Buganda Caucus, chairman w'Abanyoli, chairman w'Abateeso, chairman w'Abalango. Bwe naddayo ne mbuuza bannange koze Parliament yaggwamu dyessa ababaka okutandika okwetunuulira nga bali mu mawanga gaabwe. Nze emyaka 2 gye namala mu Parliament ebyo tebyaliwo kubanga baatuzanga butuuza Parliament ne mutuuka ne mwogera ku muntu okusinziira ku bye mumanyiiko naki kyabadde. Kakati kubanga Parliament yasereba ne batandika okweyisawe bati kati ebiddiridde obiwulira bwe tewawulidde byabadde mu Parliament. Kakati buli muntu bagiyita namwatulira buli mwayinza okuba yawulidde kiki gwawulidde ki muganda wange tewawulidde nti sipiika nga tannaba kugenda kuteesa mu lukiiko mu Parliament kutula mu lukiiko lwa Parliament yamala kusisinkanako kasiyawa eya Buganda era we naasanga sipiika nja kumubuuza koze wano mwatuukawo ddi tigwe ng'onookubiriza olukiiko olina okwawulamu ababaka obasisinkane nga kokasi ya Uganda. Eggwanga temulitattanye na kuliza mabega bwe muyita kokasi NRM asigale mabega tabeererayo ddala tabeererayo ddala era tateekwa. Njagala nkubuulire newankubadde ng'ebigenda mu maaso abimanya kubanga buvunaanyizibwa bwe okulaba nti ekibiina bye kyagala bituukirira. Naye nga kokasi za Parliament tazigendamu era tazituulamu kuva ku sekandi kuva mukyala Kadaaga ne sipiika aliwo kati ekokasi tazituulamu naye olukiiko olufuzi olw'NRM olwa Seeke alutuulamu era n'amanya biki gavumenti byereeta biki gavumenti byesaako essira kubanga kye kimuteesezaawo era n'asigala nga mubaka w'NRM obwa Bukedeya. Kakati Parliament nze bwe nalaba ekyo nakyewuunya nnyo kubanga eno nkola mpya era ebigenda okuvaamu ojja kulaba ababaka nga beesikanga n'ebitogi olw'amawanga gaabwe kubanga Parliament bagijunguludde nnyo olw'omutindo gwe yaliko ate ne bagiza ku mutindo ogwo. Naye kati bwe tugenda ku mwanyi ffe gavumenti yasalawo okuleeta ekitongole ky'emmwanyi mu mwaka gwa 9 ng'eyagala ekozesa ebitongole ebyo okulaba nti twongeza ku mutindo kubanga omusaala gwali guweebwa abamembers ba public service gwali tegumala. Ne bagamba nti kati tunaakola tutya ne bagamba tuleete abantu abalina obumanyirivu tugende twongere ku kino. Kakati
gavumenti yatudde teraba nti ekyayagazisa kino omulungi bwakyo buweddeko katulina okuddayo mu ministry nga bwe twali kakati mwa Museveni ate kino si kyekisoose nno waliwo abalowooza nti entalo bayagala okuleetamu amawanga nga balowooza nti nekyemwanyi kyekisoose mwami Museveni bwe yaleeta ebinazi bye balima ekalangala kati mwami Ken Lukyamuzi yakulembera olutalo neyegattibwako mwami Kawanga nga bagamba nti mwami Museveni ayagala kusaanyawo obutonde bwa Buganda obwekalangala okulima ebinazi lwali lutalo olutasoboka ne bakunga Obuganda ne batandika okugamba abantu ebigambo ebitayogerwa byali wala kati gende kalangala myaka 2 egyakayitawo olaba bekalangala nga bebafaanana babuuze nti mwami Museveni kyeyagala okuleeta kyali kibi kakata baali balwanyisa genda babuuze ate nsi kikyasooka twatandikira kunamanve n'atugamba nti abavubuka abagibbe tugenda kuleeta UPE ne USE abaana basome bwe banakula emirimu banagijjawa namanve mugijjewo mwami Ken Lukyamuzi n'akulira olutalo semattalo okulemesa namanve okufuuka industrial park mwami Museveni n'agamba nti waakiri Parliament okugisaanyaawo naye nga tulina okugjawo namanve tuzimbe industrial park kubanga abaana abasoma bajja kwagala amasomero Parliament okugisaanyaawo ekyo yakyogera ne juzi yakizeemu n'agamba nti was going to be a war kubanga nze njagala nteekewo emirimu abaana abakula babeere n'emirimu enamanve mwe mugamba tulekewo ekibira n'atubuuza nti ekibira okukireka enamanve kinayamba kiti Abannayuganda ne tujja wano ku golf course metropole mwami Lukyamuzi n'alumba olutalo olutasoboka ng'alwanyisa Museveni n'ayogera ebigambo Museveni bwe yagala okusanyawo Obuganda n'agamba nti tubeere ne golf course ng'abaana ba Uganda bali mu masomero basoma bajja kwagala emirimu kakati nakino ekyemmwanyi abakirwanyisa akabakirwanyise naye erinde emyaka 10 giyitewo olyoka ombuulire kati abekalangala abalwana bakawanga Ken Lukyamuzi n'ababaka abaaliwo kati gendo babuuze kalangala babonaabona bagamba nti mwami Museveni azze kubalya mulukwe abekalangala abalya mulukwe so okugatta ekitongole kino Abannayuganda bo bana bakiwakanya balengerera kumpi kati balabira kumpi kubanga mwami Museveni yakireeta babuuze kati bakirwanirira bakiwagira ng'akireeta era babyogerera kino kigambe weyali ng'aleeta ebitongole bino kati okuba nti bo baagala okulwanyira Museveni kye yaleeta tulina okwebuuza ki kye bafunamu kye baagala okwogereza amaloboozi agagamba nti eno nteekateeka yakwavuwaza Buganda ogawulira ng'ayavuwaza ati Buganda yokka yerime emmwanyi Buganda yokka yerime emmwanyi Honorable Ddala Mafaabi myaka 2 alondebwa ye chairman wa Bugisu Cooperative Union ebiridde mu kutunda emmwanyi kati lwaki oboyogerera eggwanga gate nodda mu mawanga kyekyo kye nkugambye ti Parliament omutindo bagusuula bwe balowooza nti bali mu mawanga mu kifo ky'okwogerera ebitundu byabwe balakulembera batya eggwanga ng'ewe bakulembeza mukulu Dombo ekitongole kino bwe kiba kikoze bulungi lwaki tekirondebwayo ng'ekyenkizo kyo ne kisigalawo bwe kiba kibadde kikola ogwakyo ali kakati eyakireeta nga babaka bwe bagamba eyakireeta alabye nti omugaso gwakyo gwakireesa gutuuze eyakireeta kubanga kwaba ani yakireeta ekitongole ekyo ani yakireeta kyava Mmengo anti kiriwo mu mateeka anti naye ani yakireeta etteeka eryakireeta ani yalireeta babaka be balireeta olabe bwe mutankana eyo nkola ya gavumenti n'enteeka balireeta nga liyise mu kabineti kakati ate gavumenti yemu yeyazzeeyo negamba nti naye etteeka lino likyetaagisa obusobozi bwe tuzimbye tetusobola kubuteeka mu ministry ne tugenda mu maaso n'enkola yemu kati ababaka kye baali badde babuuza gavumenti ti naye enkola eno UCDA gye badde ekola mu gavumenti eneeruŋŋamya eri omuntu wa bulijjo gwe baganya okulima emmwanyi
eriyo gwe baganya okuzitunda kati lwaki bawubisa abantu n'okubawuddisa babaleete mu byobufuzi n'ebibiina byamawanga babajje ku kigendererwa obuvunanyizibwa bw'okuddukanya gavumenti buli mikono gy'NRM ne mwami Museveni nga ye mukulembeze w'eggwanga. Ninako enjagala okubuuza Honorable Dom. Buuza. Statement yakolebwa speaker ng'ali mu ntebe eyaviirako ababaka abatali bamu okwogera ebitali birungi. Yagamba etya? Yagamba nti mugezeko yagamba muneti gezako okulaba nti abaganda bano tebahwiza numbers. Wakiwulirako ekigambo ekyo Honorable Dom? Ebigambo ebyo nabiwulira ng'abantu babyogera naye nga statement yaggwayo kubanga buli muntu gw'osanga jo n'abadde ku radio emu nemubuuza nti yayogera atya ate yayogera kyanjawulo. Ekitegeeza nti mukyala speaker bwe yayogera yagamba nti make sure these Baganda don't ekigambo ne kibula kati awo mu kubula okwo buli muntu agenda ayogerako ebibye. Mukyala speaker okugenda mu ntebe yali ava kusisinkana babaka ba Buganda. Akatambyako wakawulira Honorable. Ndakawulira. Wawulira agamba ati anti wulira mukyala speaker okugenda mu Parliament yali ava kusisinkana baani babaka ba Buganda. Bamugamba ki? Jangu lya goleta wano mbaka ku Parliament okuva mu Buganda eyali mu lukiiko olwo olabye baali bamusaba era oba byali bisoboka kubanga mukyala speaker w'olukiiko lw'eggwanga naye ate yateekebwawo ekibiina ekikulira omwa Museveni ng'amugambye etteeka lino lijja naye nga lirina okuyita. Kakati bwe libeera bwe lityo ng'ate baayogera bwe mpulumuntu jo nabadde njogera n'omubaka omu ne muganda kakati ababaka abaganda yabayita bakyoli oba yabayita bagundi banjolo kubanga yaba mu lukiiko lw'ababaka ba Buganda abaganda nga bamwogeza ku nsonga z'olukiiko ly'etteeka eryaliyo eyawe bwe yali ng'ayogera ku katambi ng'asirise n'abageya nga gandi make sure ndozaali abaga nti namba zirimu okuwera kubanga mukama wa muwadde etteeka lyayagala liyite. Speaker talina kuba nyuto abeera nyuto atya mu Parliament. Mwami Kyagulanyi yaleeta Bobi Wine yaleeta Mpuuga yamukiriza okubeera nyuto Mwami Kyagulanyi yaleeta Mpuuga n'abeera leader opposition kifo kyankukunala n'okubeera speaker wa Parliament kireetebwa NRM era kankubuulira nti tebajjangawo ne bakulimba tebayonze speaker ate agambye nti agenda kubeera neutral wa alina okuba nekyekubiira abeera n'oludda sibe basusuze. Njagala kwebaza mwami ali Mufumbiro omanyi bwe tubadde tujja wano buli mwabadde n'ebbugumu nga balowooza nti byabadde mu Parliament byabadde bintu bya kive nnyo biteekeddwa okubeera biti obwedda ndi wano mpuliriza obubaka Katikkiro mwami Charles Peter Mayiga bw'awadde nga bukwata ku nsonga njagala kumwebaza ekisooka kubanga yagambye abalimi b'emmwanyi nti mulime emmwanyi kubanga wano abantu bagenda kujja babawuddise bagenda kwogera ki abalimi balime tulaba n'azikwatako kubanga obudde bw'omulimba tebukola ki tebulwa kukyaa abantu balimba bakwata ku mwanyi bagala kuzitwala abantu bannayuganda mbasaba mwongere okulima emmwanyi. Mwami Museveni yajja wano nga tulima emmwanyi miliyoni 2 ensawo katugenda mu nsawo obukadde 200 kakati waliwo bino byabadde tamanyi bwe mulituuka mu gavumenti mulimanya gavumenti bwetambula naye njagala abuze mwami Kyagulanyi abantu balonze mu bifo eby'obuvunanyizibwa bamawanga ki era lwaki mukulu Nambesye yemulugunya yali yekalakasa olw'abantu ebifo byali birondebwa nga mwami Kyagulanyi assaamu ababi buli alonda waliwo ebifo ebyenkizo byosaamu beweesiga wano mu Buganda twalina nja kuyogera mu Buganda twalina vice president mwami Sekandi yali wa ggwanga ki mwami Muyingo yali wa ggwanga ki bano babaka bonna
abali mu Buganda basuulibwa. Kakati wabera mukulembeze w'eggwanga ng'ogaba ate nga batandika okuyomba nti owadde gundi. Baali badde bebaza Mwami Museveni eyajjayo Mwami Sempijja eyasuulibwa n'amuwa obwa minisita. Mukulu Miringo eyasuulibwa naye n'amuwa obwa minisita. Waliwo kaliko okonyeko na Leboddombo gavumenti Kyagulanyi awababe baliwo abawadde awo njagala abadde leader opposition gye yasooka Mpuuga yali wagwanga ki Muganda lwaki kubanga Mpuuga abadde ebisanja deputy waki deputy yani kati aliko leader opposition yani lindako katugende mpola leader opposition aliko yani obuuza Joel Ssenyonyi wagwanga ki Muganda lwaki kubanga Joel Ssenyonyi abantu ababeera mu bukulembeze bwe batyo we balonda wano we balituukayo lindako ani chairman wa nupu ani chairman wa nupu nupu teina chairman nupu teina chairman wano mu Kampala ani teina chairman nupu teina babalizo kubyegaana lindako balituukayo mu gavumenti nyamba omwogezagane kubanga ayogerera waggulu njagala kumuwa kitiibwa kakati kamumenyere era menyere ne bannansi kakati obutamanya bubi nnyo. National Unity Platform President General bamuyita Kyagulanyi Robert Sentamu, Deputy President tuyina bana, Mpuuga Deputy President, Nambeshe Deputy President, Mpuuga yali Deputy President, Nambeshe Deputy President, Nambeshe ava mu East, Mpuuga ava mu Central. Omulala yali Zedriga era akyaliko ava mu North, omulala bamuyita omugenzi Jole yakatuva ku maaso. Ndi ku hierarchy awo tewali tribe. Jangu ku mwogezi w'ekibiina ye Joel Ssenyonyi nga sinagenda ku mwogezi yogera ku Secretary General. Secretary General ye David Lewis Lubongo ya musajja Munyolo. Okay? Jangu ku spokesperson ye Joel Ssenyonyi. Deputy spokesperson Kawandula Bigambo Alex Waiswa Mufumbiro nzalibwa nsibuka luuka n'omusada wa nanvuna n'obusu. Deputy spokesperson ndi w'amaanyi kakati chairperson wa electoral commission nzija chairman wa gwamanyi nti siri naye gwolaba bakusindise ojja obeere nange mweno program kitegeeza amaanyi nga yina oli musindike bagisaba dda sigwasoose yatandikira mu ngini ya kyeyune kanzije alindako malirize ndeeta kibiina manyi nti kinene kambi maleyo kuba njagala nnyo abawuliriza ne bamanya nti obadde oyogeza butamanya mu parliament ekifo ekisinga okuba ekinene is administration of the members of parliament. The chief whip of parliament and the opposition yonna, the chief whip of the Uganda's opposition is the Honorable Nambeshe. Bano bazze boogera ebintu ebyo ebbanga lyonna ne wawulira ku byali mu meeting ebyali mu meeting, of course bano boogezi ba Mpuuga ne wawulira ebyali mu meeting. Kakati oba wawulira ebyali mu meeting saagala gendayo eyo ku bigambo bibajja boogera ku Nambeshe. Ekirala akyogedde lindako maleyo kacyo gamba okooye nkuterezeza nnyo okooye lindako Waiswa Honorable njagala kana kamulungule ngenda kuwa kadde yandukule nja kwewola ida ndi ku lubongoya amanya gamutabudde owe electoral commission akulira akatiko k'ebyokulonda mu NUP bamuyita Masewa Lukamba muwala wa Bugweri wane Busoga akulira Eastern Mobilization akulira Eastern Mobilization mu Uganda yona amuyita Kaluuya. Okay? Anti waliwo abantu bangi kyekulaga nti kubanga goga tuli tribal olaga nga abatalina walala kyengezaako okulaga akulira ate ebifumbi kulaze party treasurer musajja Munyankole bamita Benjamin Katana omuwanika akwata ebyendyanga twagende eyo mitoma gyetwamujja so ebintu byokuba nti bano balivinga in a tribal sentiment ekyokubiri nze sogeddeko kuba minister owulira NUP teina chairman ebyo structure zammwe za kiyekera ffe tetubiina ebyo byadda kakati kyenyagadde okugamba kikino nti NUP bintu bingi nnyo abantu babyogerako nga babyogerako kubanga baagala okugisigamu obuki
obukyayi. Ekyokubiri lino etteeka lye baleese sinze nagambye Anita Amongo ayogere ku Buganda. Museveni akugamba nti kiri funded externally. Lwaki abantu bakuba enduulu? Kuba kino kankikugambe mu second business sigaddeyo zenina. Bakola endagaano ekisooka batwala obuwumbi 38 ne babutwala nga babutwala mu form of science and technology ne bagenda baziteeka entungamu erwashamirama nga bagenda zikozesa for coffee productivity entungamu 38 billion ne tebazitwala nga za mwanyi ebyo birireta mu ndagaano ne bakola endagaano wulira no one Muhoozi Kainerugaba Lwabwogo Yoweri Kaguta Museveni Janet Kataha ne bakola endagaano ne kampuni ya China nga yegenda okutunda emwanyi mu production yayo n'akatale paka mu 2030 mwemeka mwebiri ne baleta pineti. Kakati bannayuganda ekibakayanya ate nga bazze babikola. Bannayuganda babalimisa vanira ne babalimisa mulinga babalimisa obusimizi bwalya vanira bwalya ni mulinga naye nga ani abibaweza byonna. Sebo njagala kwebaza omwami oyo akubulidde kubanga yandigambye nti mbadde nnimba kubanga bwe bawa mwami Mpuuga ekifo ekya leader of opposition ensonga gye bawa bagamba nti abadde deputy president era ekyo kyekyali kikayanya mwami Nambeshe kubanga mwami Nambeshe yagamba nti ate okwata otya Ssenyonyi ali wansi eri n'omugjayo n'omufuula leader of opposition nga ye deputy president omulambo wa Eastern wali naye kubanga mu kukulembeze omuntu alonda abeera n'obuyinza okulonda n'okukozesa abo bayagala tuka ku bukiiko obuliko sente tewabulirawo mubaka gwe bakwata n'ekikutiya kya sente mu buutu ya motoka tewabulira abawuliriza bamanyi kakati bamukwata n'ekikutiya era nagenda ne ku polisi n'aloopa n'agamba natunze ettaka yali atunze ettaka kakati ekyo katukireke naye nga bwebanga yesebo programu eno bagiyita namwatulira ani gwe bakwata disente kakati gwe abalonzi abawuliriza bamumanyi kubanga byali ku TV n'avaayo neyenyonyolako gyazijje naye nga batera kubeera n'ebikutiya nga bagenza okuwoza motoka obukiiko obwo bubeerako sente tozimanyi era tumanyi nti mu Parliament baziyomberamu naye nze nja kusaba abantu nga maliriza twe tubanga tuteesa era lwanga tukola amateeka ne common sense tumukozese. President Trump owa demokrasia abadde president wa America kumala ekisanja we bamuwa obwa president bani be yalonda mu febyo obuvunanyizibwa bakola nabo mu gyali akola yawa mukodomiwe nawa muwalawe nawani America neyogera naganti awo benesiga kakati wano mwa Museveni wawanga wadde abantu ne babba babakwate naye okumunenya nti yawadde mutabani we bwabanga aweereza Uganda nga obuvunanyizibwa butuukiriza ani atayinza kuwaba ewaabwe bw'aba afunye obuvunanyizibwa ng'amaliriza bwe tubanga tuteesa tuseemu common sense teri muntu abeera ne common sense amanya nti supiika w'NRM akiikirira disitulikiti ye ate w'NRM ate n'amusuubira okubeera neutral kubanga obuvunanyizibwa bwaliko eyo deployment nga Mwami Kyagulanyi bwasuubira batadde mu Parliament n'atayagala bamuwakanye ne Mwami Museveni tasuubira nti Mwami Kyala Speaker gwatadde mu Parliament ate agenda kulemesa ebyo NRM byerese olina kugamba nti speaker ali ku deployment bamudeployinga akola ki speaker ali ku deployment okukubiriza olukiiko n'okulaba nti gavumenti byeyagala biyita webale nnyo kazita pale pemu chikumsaba mukuru wa iso sibule ko ndoza mukitegedde banange nze nejereza nti twawambibwa kubanga demokrasi ekyo sikyayogera naye Mwami Dombo yagezaako kubalaga era kimusanyusa nnyo nti ensi mpambi nakyemalira yagina ki mu ngalo etaano mbadde njagala banyumiza ku mukulu wange Emmanuel Dombo nti nabanyumiriza kasitole ka Nebanda kakati Rebecca Kadaga ye yali speaker mu kiseera ekyo bano nga bagenda ewa Kadaga nga bamusenda
nga mbayita parliament omukazi bamuwadde butwa kubanga ku Lwokuna yali ne banda yayombye mu parliament bubi nnyo ne first lady bavaawo bubi nnyo mu parliament. Kakati bano abaali tiimu ye Mwami Dombo n'abalala Bansereko Muhamadi bali omunsi ne bagamba speaker bamupise bamugamba lero gikole ki General Museveni n'agamba over my dead body. Dombo ali ku record omanyi balemesa ne General Moses ali okuzika eri Butalejja olw'ebyo ebyokugana parliament. Dombo ali ku record ng'agamba nti kibi nnyo okuba nti parliament eri independent tesobola kuweebwa mukisa ne ku mubaka munnaabwe afudde ebitategeerekese tebabawadde mukisa as parliament okumwakodinga n'okola investigations entuufu kubanga General Yoweri Kaguta Museveni yagamba over my dead body era Kadaga yakera ku makya ng'amagye gamusazeeko ewuwe. So eyenkola okuwa parliament kubanga kirese ojja kumva right ekiddemu abantu bakitegeere kubanga ono yali tatula mu parliament era yayogera nze nali manyi ate byenjogedde ate ne Museveni yawandiika kati amaze okwogera amaloboozi bajja kanyanukule Mukuludombo wasibudde sebo omulaba ensibudde naye aleese ekintu ekipya kyenjagadde okumuddamu mugambe sebo parliament terina buyinza oba obusobozi okunoonyereza ku kintu ekyetaagisa abakugu kubanga palamenti obusobozi obwo tebulina buli mu mikono mirala. Ekyokubiri mukyala ne banda bwe yafa bamuza omulambo gwe baguza mu palamenti emirundi ebiri era ne twogera byonna ebyayogerwa ne ku Hansard gyebiri. Ekyokusatu njagala kusaba mukyala ne banda gyali awumule mirembe